kati tetumanyi kati ife ababadde bakola comedy for all this time tetumanyi kirwa kyeyina okwogera kirwa kyesitalina okwogera so tusaba nti tutuule ku meeza fe tetuli nti tuli bayeekero baki nti tulina ebitusumbwa nedda twagala just kutuula butuuzi ku meeza tukanyemuuko tulabe kirwa tunakwatagana tutya tunakolagana kirwa kyerina okwogera kirwa kyesitalina kwogera so ye ensonga eriwaawo abagamba nti gwe omu kubayitibwamu olukwe kukwata abantu abo kyogeramu ki ate nti okay waliwo background nawuddeko omuntu eyaga nti Muhanji ye yaleeta ba Bizonto mu comedy ekyo kyo kituufu nkimanyi ba Bizonto bakolanga ku radio naye sinze yabayita ne mbagamba je bajja bona bakyalina tamale ne bajja ku comedy store ne banga twagala tandika kukola comedy ono naye betukola ku radio tubikole mu comedy kati sinze kuba nawudde someone agamba Muhanji yabaleeta mu comedy kati tebandi bakutte singa teyabaleeta mu comedy nze bajja ne bansaba bajja buzinga ng'omuntu bw'ojja nti tulina ekintu kyaffe tukikola ku radio naye twagala tukikolewa ku comedy kati tandike kukwata ku stage nze nemba wa stage sakola musango ate batandika ebintu nga birungi so izo kusanga omanyi as a comedian we are trying to make people laugh we are trying to send messages so oyinza okwogera ekintu ekitali ekirungi leero Bizonto enjo izo kusanga Muhanji so okumimira eno gamba nti Muhanji nti yabaleeta mu comedy tebandi bakute ekyo si kirungi instead anti kati negda anti this is our life wogenda mu America comedy is between what differentiates the people you live in enjawulo gye tuyina nti nze mbanzaali eri ebukiga ono bamuzaale ebusoga yenjawulo eriko ennimi zanje so comedy ali awo mu makati where we communicate from that's where the comedy is bwogenda mu America ojja kusanga nti the blacks do their comedy between blacks and the white people bwogenda anywhere go to London go to where comedy ali awo tetusobola kivaamu and those are facts omuntu eyazaalibwa ekabaale bamuzaala ekabaale so bwoba okola comedy engeri gyalabamu ekintu ekyabulijjo era ojjasanga kati kwegamba ng'okulya omuntu gwe bazaalira ekabaale si omu tajja kulya nga gwe basalira e Buganda no bwakwanti I want to send a greeting wanjagala kubuuza ku muntu omukiga engeri gyabuuza owawana e Buganda si bwabuuza so comedy ali awo mu makati okitegeera kye ngamba so bw'oba oyagala sesa abantu that is our biggest point oyinza okwogera ku bintu ebirala okay no kikyamu ku ngeri emu ate which is very important nti omuntu abadde comedian for some time so bw'aba akoze omusango tutuule tuwogere okitegeera omuwoningemuuko kuba this is our job kiringa okugamba nti obadde okolera ku stage eyo tebakugambanga ko tolina kuyimirira ku stage eyo oli wa boda wakavugirako mu myaka 5 poliisi nejja nekwata nti lwaki ovugira awo boda nga tekugambye nti abaayi awo we muvugira temulina kuvugira waawo musooke muveewo kati noolema eteeka n'olimenya ne bakukwata kati ebyo tebyaliwo so yensonga gye tuli otugamba amateeka gabaddewo nawo nga bagenda galeeta kuba basooka ne bagaleetako last year ne tukyusaamuko naye kati ate bongeddemuko ne bakyusa so byonna bw'obigata byonna birina tugamba nti comedian wano woolina okukoma tolina kwogera kigambo bwe tolina kukola bwoti creative anti kakyekyo bwe buzibu obulimu eteeka ligamba nti bw'oyiya akazannyo okayise ewa minisita nga tonakatwala ku stage kati twe tugamba nti mbulira minisita kyayagala kyembanjiya mu kifo ky'okuwandiika ate nenzija ewa minisita ate nosanga leero minisita taliiwo show ya lwaggulo naye gyagenda okwogere ne minisita oyinza kuba amanyi that minister has never been a creative tamanyi kigenda mu maaso nibo bagamba nti bw'ozanya nga tona kwogera ku stage sokujja ewa minisita kati ebyo tebituyamba gwe tubuulire nti tukole bwetu tutulira nti naffe kyetwetaaga kiri bwe kiti okukola akantu akasesa nkakola bwe nti nawe ogambe kati engeri gyokakola bwotyo kakolenga bwoti then awo ogende ku stage ng'omanyi nti naye bwe naayita ku ddaala lino lye baatuwa nja kuba nkoze ensobi so awo wetwagala tutuukawo we first understand each other bonna tuteesa wano kureliizinga bannaffe ba Bizonto mwategeera nti babakwata nga bakoze video because tebalina musango gwe bamenya kubanga that's what we do as comedians we talk about society we mirror ebiba bya happenings mu society yaffe fena bye tuzanya tulaba biba bikoze eki bigenda maaso no betubabye ku mawulire byetulabye gye tuba tubeera byonna byetukola ki byetujjamu material ne tuzanya ate tubikola ngoba tubuli tribalism tuba biki ndoza mutulafu na fena tuli ba mawanga malala olaba kumpi wano tukavaringa Uganda yonna we are not tribal we are not sectarian in any way but that is what art is era n'abatukulembera bannaffe tetulwanisa government or anything that's the reality comedy world over bwe bakola
sigamba nti bakola ki everywhere in the world they talk about what happens in their society kuba tetusobola kuzanya bya China tetusobola kuzanya bya America because that's not our culture, that's not what happens around us. Katusaba baba releasing unconditionally kuba tebalina kichamu kye bakola era tugezezaako kuba tubali tujja batugambye bayita Buganda Road ne tutekayo team ne batugamba simanyi nakawa abamu ne babeere abamu ne bakibuli kati finally batugambye baleeta no KCCA fena tuzendoza mutulaba abamu bazze bannaffe ne bagenda naye nga tebabaleese era katuli wano tetumanyi naye nga tusaba baba releasing abaloya bagambye unconditionally because they are not tribal, they have not broken any law. It is that they just mentioned about everything. The ministers they talked about are the same ministers. The president is the same name. They come from the same region. We see. But it's not that, because they have done quite a lot of other things to counter that. Kubafe twogera ku bintu ate to be resolving. Yere kati abantu benyine ba Bizonto basobola okolayo ka peace nga ka addressing the same thing. So we should not create overreact. Our leaders should not overreact. Bino ebintu babajja batwebuzeeko. Ngaffe balida ba comedy, balida ba art, National Cultural Forum, byonna. So there shouldn't be any tension. No one should put tension to ebitukoze. We are not addicted to fighting a government. We are law-abiding citizens. We are creatives. That's how we create. We create about our society. Tuzanya biri mu society yaffe. So kati abantu tebabeere ate bo ne bali interpreting ebintu based on what is not there. No. So they should be released unconditionally and they be free because they didn't break any law. Thank you very much. Alex Mwanji mmanyi, Dickson Zizinga techampamira era azanyanga president mmanyi Sajja Kalera mmanyi ne bubi nnyo ndereya mumutegera. Yeah, some people have been here they are not here. We are on the group coordinating and everything. Ate tulina ne step je tugenda okola because we'll be introducing that. We are legally going to take on these laws as artists, not only comedians. We have an association yaba artists from all spheres. Kubanga art is not about comedy, it's not about music. It is big. So we are consolidating our position legally, and of course we are also doing petitions that we're going to with different stakeholders in government, and eventually we shall go to court because these laws are not anywhere in the world. They are so repressive. They are affecting freedom of speech. So tujja kuba tubabulira when we are officially unveiling our campaign and our petitions and our lawsuits by all artists, not only comedians, artists under the Uganda National Cultural Forum. So we'll let you know very soon when we finalize our position.